Toddamu kwa makanika ssente zo essimu yonge kukyankalanyeko mu mbeera bw'eti. Google search. Settings. Messages. Njagala kulaga engeri gye tukikola n'ogitereeza. Kino kyangu nnyo naye ebiseera ebisinga obanga tokirabangako nekikutuukako essimu ogiddusa wa makanika ale nali aserezo za bwereere. Sinakindi nga tonagiddusa wa makanika esooka kukusobera nayo yennyini neekutabukako ng'ogezezzaako byonna biganye. Kuba si buli omuntu ayagala kudduka mangu wa makanika asereza aziweeyo bw'atyo bw'atyo. Osooka gezaako emala kukulema n'olyoka ogenda naye toddamu. Kino kino njagala kulaga engeri gy'okikolamu. Then tugende ffenna. So what you do, kiyitibwa talkback. Talkback wegenda mu ssimu eba tescrollinga, eba teslidinga, bino bisimayo scrollinga onoonye apps naye nga kyokola kukozesa engalo bbiri nga bw'olaba awo okozesa engalo bbiri awo eba gya scrollinga. So kati kozesa engalo bbiri oscrollinge, okola double tap oba okwata mu kintu kyonna nga bonagamba nti opening settings. Okwatamu omulundi gumu te opening olina kukola double tap. Lozo olaba olina kukozesa ngalo bbiri ng'oscrollinga kola scroll yonna yonna. Okozesa olugalo lumu olaba egaana tescrollinga olina kukozesa ngalo bbiri nga bw'okiraba awo. Okitegeera. Ne bw'osika notification bam onsike okozesa olugalo lumu tekusika. You just have to use two fingers. You understand? So genda mu search, tapping mu search awo. Tapping mu search, kwata awo, typing talkback. Gabo olaba. Yeah. Talkback. Ku ssimu ezimu tekkiriza ku typinga ng'okonaako mulundi gumu gwokka. Ku ssimu ezimu ojja kwetaaga okukola double tap era ng'otypinga letters. Naye neyange ekkiriza okutypinga ne tap emu. So togetinga confused ng'otuusa awo ng'eganya otypinga n'omulundi ogumu. So search nga talkback yiiyo awo gikoonemu gitapingemu emirundi ebiri wejja okuopeninga. So call now mu on and off toggle wait options bit and don't turn off. Kola double tap teweerabira. So wejja kuba evuddemu. So that's how we do it. Nze njukira olunaku lwekyasooka okuntuukako essimu yantabukako bannaye. Njukira yagenda mu eyo mode ng'eriko torch nga torch eri on nga simanyi engeri gye njijjako. Njukira torch ebiseera ebisinga naye ebugumya essimu kati nga sina ngeri gye njijjako. Nenyiga nenjiya byonna gy'okoma ogikozesa ennyo ekoma okwokya temperature. So byali bizibu nnyo gwe ky'oba omanya olutalo lwali awo. Natuka ekiseera nga binsobedde nenjeesonyiwa ne ngamba kaninde bulinzi omuliro guggweko. Yali tezikira ng'enneme okuzikiza. Essimu ng'eyokya tabbu n'ogikola mu ngalo oyagala gisula wansi ng'egyokya okufa bufi kubanga ettooki eri etuddeko ebbanga. Ate ettooki yayo yali sharp ng'etanero hit ng'oba otaddeyo engalo bw'oti. Nasalawo ne ngamba kanjireke ebeera awo wenaggwako omuliro nja kugiyiya nga bw'omanyi nti obiseera ebisinga ogamba essimu wena giristarting erina maybe n'atereera. Ne ngamba at least nagala ogizikiza nga nayo kugizikira eganye. Ne ngamba kanjireke wenaggwako omuliro ng'ezikira yokka. Essimu yali ekuuma omuliro yalwawo ozikira. Nagenda okera ku makya tutwalirayo ng'eyokya okufa obufi. Ebeera experience by the way ya ntiisa muntu nga kyakakutuukako naye nga bwetyo bwe tukijjamu. So toddamu kwa makanika ssente zo kuziyira bwereere.